okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kuleeta ebirabo yambadde pink ne silver. Omwami n'alyoka n'agamba nti dadi tewansalira birabo nekankulage value ya muwalawo. Ebirabo kusinziira ku bingi byabo value ya babiri y'amaanyi. Kawaddeko ebipange, kawada, fridge, tanka, dressing mirror, TV, sukaali, ente, sofa set, bannange byabadde bingi. Balenyo kubeera ng'okyali mu Club Delta TV tukole ekiri wano kikakyerere Grace anyumye omwami wanyumye beesaana balabika bulungi. Oh my God, they're so fit for each other. Nange ndi wano nziza tuwulire yakula atyo kuno omukyalo bulungi nga Grace sibyo kyano ssebo bulungi nyabo sibyo tano nyabo bulungi ssebo omanyi nti abantu bonna bakwegombaawo bagamba wakikola otyo kuno omukyala nga Grace Katonda yakuuma Katonda era yagaba obusinkana ludda wa kiwatule nyabo twali tukolera wamu olaba akawala akalabika obulungi nekalaba n'olumba nako nekandaba tewasooka kutya satya nasigalanga omusajja bamba akayimba omwana wange adde mu kitange buno bwe bubaka bwe bantumye otuusa wano lindako tuwulire obubaka angambye bwati ntunuulira nno nnyo okusinga nga weetegereza oli kubanza ndi muti gw'amasannyalaze okuyitako waya ne gusula mu nzikiza ne gaakira eri mpaawo kyensobola n'okukwatako ntya kuba teyakiŋŋambye wabula yaŋŋambye bwati nti eno keesi si kamotoka nga bano abale batera okugamba ng'ogira ovugaavugamu gy'oli ono ye mwana mutaata yawula nti eno keesi si mmotoka eno nno keesi wabula nga keesi kiggwayo emirundi esatu keesi myakawala ka Grace akafunye naggaga oli Abias ekyo kimu eyo kyokubiri nti kesi tadde muno ojja kasangaka ekyokusatu kesi kusanga nga wakanga tongambye gyolaze ono mmendegera adapisa ddala bulungi enyabo oyagala dirwa abajjewo atandika obeera naawe nga tumaze embaga webala okugumiikiriza amina abala tebagumiikiriza era bwebase betaaga ssaala kale sebo tunaano mukamera omugambo ekikuli ku mutima Grace yonna gy'oli nkwagala nnyo era nkwagaliza birungi byerere nga tutandika amaka gaffe kale sebo tweyanziza nnyo sebo musimu yo wasevinga mulinnya ki ku namba ya Grace super friend siriwulirangako lwaki wateeka mu super friend mukwano gwange wanjawulo nnyo kale sebo katusabe mukama ayogere obaku amina Delta TV tukole wano waliwo sister ulyotya mukwano munamu musanyukidde nnyo muwala mulungi tumusiimye ate atandika okufumba kyekibulako kale mukwano tova ku Delta TV tukole bakyali mu kusomba ebirabo nkugambye omugole omwami kyakoze w'obulenzi bali mu kusomba birabo biweddeyo bikyaliyo kale sebo Abi okwase taata ensomiko ye olwo nno omusikeko ne mukono omukosembera omwana ow'obulenzi omukosembera kitange wandisebo era kuliko n'ebyo nono akola ku ssomero kubayita baasa Headmaster mwamuleseeyo Headmaster twazze naye ali busy abaana ate kola eyo gyagadde nnyo yagyegabire era yabeera nazo olubugo lwa maama olwo kitange tukakasa nti ebiyite wa taata wano bweba biraga wa mami bituuka mirembe ddala tusaba otutuusiza obubaka obwo eri maama
mu mirembe era omutulabire nnyo tetusobola mweramba mu maaso naye nga tusiimye nnyo awamala bajja gyoli kakati era bweba bbaasa nayo ng'ogiina eya mami nayo kambuuzeemu kimu ye taata mu bbaasa temwategedde nti yali atamwogeze bantu tetwamulowoozezaako naye omukolo oguddako wano mubefumbe tujja kujja naye kitange nga bwe tugenda nti eri akasiimo taata akasiimo bitya ne maama naye twalesa akasiimo ke ennaku zino abakyala babeera nnyo ku terefayina era obuzannyo nga bupango kasayo omondi dino mononondi ate kankubuulire ye taata waliwo n'akaliko ennaku zino shotibbaku kitange bwe tuge tuze taata maama tusaba awummulire ngaawo yerabire kyotibbahuwe pango kasayo omondi omondi mukane bali kubeera ng'okyali mukulaba Delta TV tukole era nga ndi wano n'omugole ava mu kidaala. Congratulations mugole, kulikayo mu kidaala ng'onyumye. How are you feeling? You look so beautiful. Thank you. I like your smile. Smile for us. I like your laughter. And I laugh for it. Kakati okikoze otya mukwano? Sina kyenkoze nnyo wabula Mukama yakinkoledde. Mumaze mwena bbanga ki? 2 years. 2 years. Okay, togendangako wuwe? Ogenda ddi? 28th of December. Okay, embaga ng'ewedde. Awaiku. Sala keki yambadde mushanana anti yagambye bwogende bulyambwa nawe olyambwa nalaga nti kati naye afuuse munyankole ngwamufiitinze oyinza gabali badde bamuzaala shalitasi ya clinic yabaddewo kumukyusa hairstyle. Twatandika okubala twava ku 3 kubanga tetwalina budde bungi twabala nti 3 ne tukka ku 2 tudda ku 1 paka ku 0. Anyway, he's patient. He's someone who can understand you. And third, he's loving. By the way, he's so caring. I can see. Kano akaremae lowooza ku nze tunulira nze nfa ku nze nzekka. Tandika wali eri layini njagala tubere Sharita naawe. Okay, njagala tubeere gwe nange tusanyuke tujaguze. aboleka bakole fitina Kakibadugude kakibakonde. Kuchikumi omwagala mmeka? 70. That is mine. He'll get it when I get there. Kyekikuwanguza mukwano kati abawala bali mukulaba bagamba mama Grace akikoze atya kyekikuwanguza? First, you should know what you want. Yes. Secondly, you have to keep your dignity always. You respect yourself. Third, no, you should be okubeera omuwala nawe ng'oli exemplary. And third, you should have good manners. Kati kudeko neyo komewo ng'oli w'amaanyi konamu congratulations. Thank you. Kale bye. Kale dia. Bannange Metron. Oli otya? Ndi bulungi. Kiri kitya? Omugole waali atya? Musanyufu nnyo. I'm very happy. Era yebaza Katonda. Bingi byayiseemu naye musanyufu. Wakusookayo. Kiri kitya eyo? Kirungi. Kiraba. Kale mukwano toba ku Delta TV. Nsholira kinyumira byonna byatuuka ondeetera amasanyu kwatambulira Mpeeta kaboka mwala yabadde cream ne green ate era n'anyuma buto kwegamba yabadde fresh throughout. Congratulations Grace babiri n'omwami wa Abias. Mukwano nkwebaza olw'obutanswaza n'okkiriza n'ojja okulaba abazadde bange.
era kino kyekirabo kyenkuwadde ogende ojiro lyako paka wekinabira fedda era tukigalibwe. Brace, thank you for supporting Charitas Hair Clinic. Webali nnyo nakuwagira Maria's Bridal. Webali nnyo nakuleeta mukolo ku Delta TV. Mukama abateremu obwangu mu maka gammwe. Lava wotuse ngatema mikakulose makulama tuna wanawani mama mwana mujena mchewa micho watende imeyanguano ojemende ngasiana neno terenge danchuwi kastanzo nange wendi zongo ira tuchingale chino tuchingale ira tuchingale Congratulations abagore baffe abolwaliro atalabye sawa yaffe esooka twakutuusizaako Karo n'omwami we Samuel ngabo balabye ate sawa yaffe ey'okubiri ne tukutuusaako abo mu kaseera kano katigende mukyasinze otusanyusa munnange naffe tusanyuse nnyo balabako bannyabo olaba ebigambo bye mbadde neewala kubabala ng'agamba kubalabako nsobalaba bannyabo batuuse nsobalaba basebo kale sibu mukulika makubo makubo mpaawo kabige tugafunyeemu wangi muko tubaniriza nnyo amaze okubuuzaako ne tusinga ffe oyo omwana wa digito abaffe abatindize kirabika mukwano ndowooza tumaliriza naye nga nkwagala nnyo abagole abajja okubukinga Delta TV. Thank you so much. Delta ekyemikolo okunyuma yakyesigaliza. I think you can testify. Okitegeera olaba omukolo gw'oku Delta n'owulira nga kyagaana kukyusa era abasinga tebakyusa kati simanyi lwaki mutwala ku TV obulalalala ng'abantu baba ku Delta ne batakulaba. Delta TV tandika saa 11 mpaka 1 ate nga tuddamu omukolo gwo buli Monday sawa 4 mpaka 6 wonna woba tosubira Delta yoka ekikola ogenda ku YouTube ku Sharita Show n'obeera ng'olaba emikolo gyonna gye wali osubiddwa mukwano Bakta Sharita koze ne Shafik na Kibinge ne Simon Peter Male era nga bwe nagambye nga tunzijja wakato Sales Center nga bwe wazirabye Gomesi Maria's Bridal yazipa ku Loom Street ayina Gomesi ennungi ate nga gowns ne changing dresses n'ebiteteeyi byonna byenyambala wano omukyala bimpa ye City Bridals ku Kamukamu Plaza Quinte Road enviri ne makeup n'ekolako n'enjala tulaba otwala Sharitas yetukola makeup Sharitas yetukola enviri Sharitas yetukola tukola ku bagole kika kyonna n'ekibeera kyagamba nti oli mubi ffe waffe oteekwa okulungiwa Sharitas fe abakikola nga tusomesa n'abo abaagala okuyiga enviri maliriza mukwano Mukama Katonda I love you. Thank you for loving me and thank you for supporting me. Mukama akusasire mu kyesinga okwagala atanafumbirwa kusabira ate ne Sharita omukolo gwagobereko tujjanjawaze eddaali. Bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. omukwano leero njagala otegere nti wampamba